Janet Museveni is dead. Mother of the nation. What's my mother? It's my mother. I call her evil. Balaam says I should show more respect. Breaking news, amawulire si malungi awe twogerera ssaawa zino eri abanankyukakyuka ba National Unity Platform solo bayita the strugglers omukulu Fred Kajubi Lumbuye olunaku olwaleero kigamba kubeera nga amasimu ge agavuddeko era abasajja mbu babadde batandise okumutrackinga nga location ye basobodde okubeera nga bagipinpointinga kitegeeza ki gwe tulaba nsokalire ambikuletedde mu maaso awo Janet Kataha Museveni okufa ambikuletedde mu maaso awo omukulu amanyikiddwa nga Dr. Nico abyogedde byonna process after process ogenda kubeera nga obinyonyoka ku current situation ya mama Janet Kataha Museveni nga tubitadde ne ku mabbali ankuleetedde audio. Oh my god, President Museveni kigamba okubeera nga omusajja yatiddeyo mama Kadaga ebyaddala mbu omulogo gwe yagendako ow'amaanyi nnyo era kigamba okubeera nga ebintu bitandise okubeera nga bituukirira ebiriwa mu maaso awo ogenda kubeera nga obinyonyoka kale nga sibalwisiza video gimpereka like abo bomaze subscribing nga bweli enkola yaffe osobola kubeera nga opickinga updates mu budde nyongera okujjukiza nze bapita Wonderboy Hajuji katugirire mu kyatulese olunaku olwaleero omukulu amanyikiddwa nga Dr. Nico ngono asinzira wali eri Netherlands asobodde okubeera nga ayimbira mu ku bannayuganda agambye nti no sinzira ku source ye wajja information agambye nti no abasajja bamugambye nti no ebyadala mama Kataha Janet Museveni ebyadala yabikoze naye twagala kumanya ebirowoozo byamawo mu comment section mulowooza byayogera gye biri bituufu oba just bamunyizizaaho omukulu balamuko ye kamukubiremu akayimba mama Janet Kataha Museveni mbakoze ki mbwasiseemu video yino soko gyerabireko otugambe bedala is it appropriate oba nedda. Janet Museveni is dead, or maybe just very sick. Muhoozi had no time to visit, took some Viraji instead. Janet Museveni is dead. Just say those words on TikTok, drone will come and Balaam makes you apologize for what you said. Minister Balaam is really brain dead, gaslighting Ugandans while filling his pocket. PLU plunders, Muhoozi babbles and Balaam gives head. Irene Nachibuka is dead, daughter of the nation. Tattoo of Bobby Wine is rotting away cause she voted red. My friend Alexandria Marinos is dead, hero of the nation. Balaam, CMI friends raped her with all respect. Baby in Masaka was shot dead. Children of the nation suffer. Janice promised money, but she took it to her sickbed. Education in Uganda is dead. Students of the nation suffer, cry, regardless whether their parents are yellow or red. Janet Kataha Museveni is dead. Mother of the thieves. It's a fact. Ugandans cheer whenever these words are said. Janet is dead. Alright, ndowooza Dr. Nico mumuwulidde bulungi nnyo information ye asobodde okubeera nga agiyisaawo ku supiidi ey'omu bwangu ddala awo ennyini byo nga tubitadde ku mabbali waliwo information omukulu amanyikiddwa nga Sheikh oba osobola omuyita Taata Mpombo wali eri Dubai alina information gwaleese ebyaddala agambye nti akubidde Kajubi Lumbuye amasimu naye ebyaddala tasobola okubeera nga amufuna era agambye nti omuntu yenna alitaki asobola okubeera nga amulocatinga bambi amuyambe asobole okubeera nga ayogera naye mbwaleyo kyasobola okubeera nga akola ekinyongera okujjukiza gwe omunankyukakyuka ali eyo Fred Lumbuye si mwangu wa kufuna kubanga he is amongst those mafias in Turkey. Kitegeeza amanyi konazi zonna ez'omu Istanbul ali babaddeko Istanbul musobola okubeera nga munjulira nti no si kyangu okubeera nga okukwata aba mafias ab'enjawulo nyongera okujjukiza bw'atana subscribing kweno channel osobole okufuna latest updates. Soka ulize Sheikh Mpombo nga kunyumiza ebya Fred Lumbuye ongambe byaddala Fred Lumbuye wandiyagadde bamukomyewo mu Uganda oba nedda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi kikola kya busaavu nnyo. Amaanyi gavumenti ya Uganda geetaddemu okunoonya omunayuganda gwe bayita Lumbuye mbu emukwate olw'okwogera ku ebyo gavumenti byeremeddwa okukola. Just kwogera ku gavumenti byeremeddwa okukola. Amaanyi ago
nezo sente naga amagezi ge muteekamu okulaba nti mukwata Lumbuye singa mugakozesa mu kukola kwebyo oba mu kutereeza ebyo Lumbuye byayogerako ebibalemye okukola olowooza singa Lumbuye alina kyayogera amazima ge nti mujja kukwata Lumbuye bwe munamala omukwata olonga eddagala mu malwaliro libeerayo obanga ababanja eddagala mu ddwaliro nga balekerawo ddibanje bwe munamukwata ng'olwo abantu balekerawo okufa olw'okubulwa obujjanjabi iba naye n'obuswavu bwe tuliko bwa kika kya waggulu nnyo. Kalangwa yafunye accident omu ku babadde mpagirwaga mu NRM ne basoose muteeka ku boda. Imagine omuntu afunye accident nga tewali na bwangu bwa ambulance esobola kutuuka ku scene kujjawo omuntu oyo kumutwala kufuna bujjanjabi ne basobola kumuteeka ku boda. Kati ku level Kalangwa gyabaddeko mu government ya NRM bw'abanga asobola okufuna accident nga entambula ey'obwangu eriwo esobola okumujja ku scene wafunidde accident boda olwo gwe musajja wattu nawe mukazi wattu kiyenje kyankuba bukulu gwe nakunkunye eddanga enswera y'okumugugu ogenda kujjawo obuyambi boda emutwala mu kalwaliro akali okumpi we yafunidde accident ab'eddwaliro ne babagamba ono tetujja kumusobola. Ekyo kitegeeza nti tebalina bikozesebwa bisobola kukola ku muntu afunye accident nga Kalangwa gye yafunye tebabirina. Sigamba nti tebasoma, sigamba nti tebasobola kujjanjaba, basoma bayivu basobola ddala okujjanjaba ne ebikozesebwa okujjanjaba tebabirina mu malwaliro. Kati bwe munaakwata Lumbuye ne mumusiba ng'olwo babifuna neba ne mutuswaza bantu mmwe mutuswaza. Njagala okusaba mwenna abamanyi ku Luzungu okutusingako mukole ku video ez'enjawulo nga mutegeeza gavumenti ya Turkey ntitegeeza neyawukana ku ndagaano ya UN gye yasayininga ey'obutakwata muntu yenna kumuwaayo erinsi nga bamutwala kumutulugunya oba nga bamutwala kumutuusaako obulabe kubanga endagaano Turkey yagisayininga. Bano batemu abanoonya Lumbuye batemu era yensonga lwaki Lumbuye abadde mu ettaka ebbanga lyonna nga tagenda waabwe kubanga ewaabwe waliyo abatemu abamunoonya okumutta. Kati balabye tatuuka Uganda ne basalawo bagende bamukimeko wa ettaka. Otusabira gavumenti y'ettaka twagala obukuumi ku muganda waffe Lumbuye obutawa mukisa batemu kubeera nga bamukola ki nga bamutuusako obulabe nga bwe bakola Kasogi omu Saudi Arabia. Ebyo byonna nga tubitadde ku mabbali ndoosa musobodde okuwulira Sheikh Mpombo ebyo nga tubitadde ku mabbali omulogo wa Rebecca Kadaga ebyadala ayinza okubeera nga akola ayinza okumbuuza lwaki mubeere nga mumpulira mu comment section sigenda kwogera naye kigenda okubeera nga ebyadala akasajja akatabu nnyo era mbu kakola era kigenda okubeera nga maama mabategedde mutegedde mbu yamukola ki yamukola kwera mbu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yamunyigira nnyo nga bw'okiwulira era yemu ku nsonga lwaki ayinza obutakomawo ne mu cabinet ayinza obutakomawo nga member oba nga representative wa Uganda wali mu era ebeera East African Legislative ebeera era tebeera era mugenda kuba mutubulira mu comment section nange ajerabira twabisomadde ebyo twali mu P5 P7 ne mu senior file ne tubiddamu amu ne tukwata biri abalala bakwata biri kati mwabakwata arts mujja kuba mumpulirawo mu comment section. Michael Don yebimulemye akati video ayino soko jirabireko ngami byadala akalogo ako omukulu Rebecca Kadaga yakajjawa kubanga byadala watabu nyongera n'okujjukiza Sheikh Ashraf walanyo okulomberedde wago enangolo eyo n'ebizibu namba ziziri abisembyayo 711 so mukubirako wano mu inbox nga ku WhatsApp sokolabe tumaitoyongereyo. Soko olirize audio eno eya mama Rebecca Kadaga ngali mu ssabo. Mama Rebecca Kadaga bamulikodinze ng'ayogera n'abasawo b'ekinnansi ng'ali mu kuwongayo Anita Amongo ng'awongayo President Museveni ng'awongayo Janet Museveni
ng'awongayo Salimu Sale eri bajjajjaabe. Odi eno bamulikodinze ng'ali mu ssabo ng'ayogera n'abasawo b'ekinnansi ku ssimu. Disclaimer, eno video ngisanze ku Twitter ku page gye ngenda okulaga awo kwenjijje, sigirinaako buvunaanyizibwa, saagala kuntuuza mu bigambo. Maama Rebecca Kadaga yawonzeyo Anita Amongo mu basawo mu balogo, n'awongayo pulezidenti w'eggwanga mu balogo, n'awongayo Maama Janet Museveni mu balogo, n'awongayo Salimu Sale mu balogo. Annaye simanyi oba ebyabalogo bituufu, simanyi oba abasawo b'ekinnansi bye bakola bituufu, simanyi. Sooka olize odi eno. Disclaimer, ebigambo bino mbisanze ku X. Video eno gye njijje mpanvu nnyo naye ngenda kubeereta ne part 2 ngimaleyo kubanga TikTok ekoma ku video ya dakiika 10 naye ate eno audio ya dakiika 20. So beera ng'ocheckinga part 2 akyayagala okumanya gye bigenda okuggwera, naye gye biggwera biraga nti abasawo basabye Maama Kadaga ssente naye nga talina yadde 10. Bajjajja ne bava mu mbeera. Sooka olabe video. Salimu Sale. Asooka ye Salimu Sale. Owookubiri. Owookubiri ye Janet Museveni. Owookusatu yani Yoweri Museveni Yoweri. Owookuna Anita Amongo Supiika. Owookutaano owookutaano yani Eric Mugabi. Abalungi abatuuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kale wuliriza bajjajjaabo kye bagenda okugamba, nja tutya. Nsanyusa okukulaba muwala. Nyoge. Weebale kutendeka nakola nakuuma. Nkali jajja namwe mwebale. Munnange tukola abasiima, abatasiima bagayanga mmwe. Kubanga ffe bajjajjaabo tukwagaliza buwanguzi. Amina. Alitwala. Wangi. Weebale okutembejja. Nkali jajja namwe mwebale. Jo mwatuyiseko mukantenga wano bwe mutuyitako muwala. Mulwera mutuyitako mulwera mutyo. Mwatuyiseka nga muwala tashinyeko n'amazzi mulwera wano gwazikira.